mizo okutuukaawo. Omanyi omuwala tekiva ku nfaanana. Abasajja bano bali fana olinza obeera ng'onyiriza. Naye ng'omusajja alinayo eri gwakukitingako naye ate nga takufaanana. That is very true. So, nensula mudiro Adija. Zorana aminako nti obavaawo n'omwana. Wadde nno okuŋŋamba mukwano how are you? Ntyo. Byali byatakola. So, tewagenda n'omubuuza baby what is happening? Saamubuuza lwa nsonga nakisuubira dati yagenda kumbuuza engeri gy'abadde gye yeeyisaamu oba amusori oba ambulire ki ekibaddewo kuba yali akimanyi vudde ku mulimu nnyiize. So teyambuuza saakola ki? Saamubuuza kale engeri gye yanziramu n'andaga mbu kiseetaaga kumanya ebyoli omuwala kyava kyangamba ye abakozi ba Manikolo oba yenyuwa ne defense nga badde bayita Natet Police nga bantwala. Ne bakusiba? Ne bansiba for 3 days. So ebansiba. Chairman yakusiba ng'ate alaba oli mu bufumbo bwo. Nano ngalaba nina omwana. Ne n'agamba nsibe. Omutima we natudde mu kaduku. Nga omanyi. Okay. Kati kye nakola nakwata essimu yange because tulina language barrier n'omusajja oyo. Kati saayagala nnyo mifrontinga though nsolo mufrontinga ne mubuza ekintu n'akitegeera nga nze omuntu manyi omuntu olwa naye omuyiga. N'akitegeera naye saayagala mifrontinga kuba nalina obusungu bikinga omanyi omuntu abantu bakusuiddizaawo. Namutestinga ku WhatsApp ne mubuuza who is this girl? Yeah. Okay. Actually that is the same question gye namubuuza. Who is this girl? And he was like toyina like seetaga kumanya. Okay. Ne mubuuza yajja atya okubeera wano. Nangamba tebinkwatako. Okay. It's none of your business. Biruma. Wano wenyini ku HK Media nage Hadija Kigozi banaye mwebale nnyo okundaba. Mwebale nnyo okunsupportinga byonna bye munsupportinga mbinyumirwa nnyo. So kumanya mpulira ndi shy naye ng'ate bambi bakwano just new excitement okitegeera wiki ewedde tebadde wiki nyangu nnyo ku side yammwe. Sesi ku yange okitegeera nze mbadde fine nyumiddwa nnyo era keekano akaseko kolaba. So bambi mwena abanjagala mbagala nnyo abatanjagala sibaagalira ddala. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Poza ate n'omwami omusaalo olukwata nga ye musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula. Mu bulamu bw'omukyala tubeera n'omukyala omuwaati gwe tukyaza n'atunyumiza ku mboozi ye n'atubuulira either ku ssanyu ku bizibu ku nnaku byonna ate abakyala mu bamanyi bakaaba nnyo basanyuka nnyo ate baagala nnyo. So eno mboozi ya mukwano nsanyisa okulaba. Nange nsanyisa okusanga. Amanya n'eddoboozi gwani? Amanya bampita Tikulema Betty genkosa ku TikTok. Ani? Tikulema Betty. Tikulema. Lyerinnya lyetuufu? Bampita Tumwesige Betty Nalubega. Tumwesige ne Nalubega bantu babiri banjawulo. Tumwesige nalijja ku step father gwe nakula naye. Bambi. Yeah, then you grew up with your stepdad. Wow. Okay. Yeah. Nalubega is for your real father. Yeah. Where is your real father? Father who aliwa? Abeeraga yazeeyo. Yeah. Ate wakula ne stepdad. Mama wo gye yafumbirwa. Yeah, gye yafumbirwa yatuuka n'ano badde n'afumbirwa. Wow. Banange, I love talking to girls like her. Njagala nnyo abaana abawala bambi mufiseewo kadde munkubire ku simu tunyumyemu you know. Emboozi ye ekwasa ennaku. Aludde bambi ekiseera nga ngamba Dija njagala kujja ku show. Dija njagala kujja ku show. Naye mabegako awo bambi afunyeemuko obuzibu. Whereby nti omukwano gwe yagwamu ate gwe gumutusiza ku bizibu bino. Gwe mwana omuwala ali eyo njagala otega amatu. Omwana omulenzi ali eyo asuubira okudeetinga nawe otega amatu go. Bulambalamba mpoza ate n'omuntu wa bulijjo abakulu abakadde no sho tesosola. Ogamba otya? Bwentyo. Oludde ebbanga ng'ontextinga. Nga njagala kujja nkulabeko bulijjo nkulaba bannakankaka bayivoni basefukoso. Yeah. So kati yeggwe abadde n'omwami omuchina. Yeah. Omwana wo essaawa eno kati mugenzi. Rest in peace. Wasinkana otya n'omwami ono? Twesinkana Kampala on Wilson Street.
ku street nga mutambula ka nze nali tunfumba mmere ng'otunda mu restaurant nga ntunda mu restaurant nga restaurant yo bakukozesa restaurant yali si yange nga bankozesa ng'oli waitress okay then nga y'abakozi betuwa emmere as you know babeera n'abakozi abannayuganda nga betuwa emmere nga yeye boss nga yeye boss okay so that's how we met kati nga yali amanyi ku luzungu oba yali mu kyengeri ikongo sanga omuchina amanyi oluzungu nga mukulu kizibu kati mbuulira baby nga tetunnabatuuka ku biri ebirala ebikaabya I believe mwayinayo ku happy moments ng'abantu whereby nti okuzoogerako kansuubire it's not a problem tekikwasa nnaku oba tekikuyisa bubi so kati awo nga mwekwana oba nga mwogerezeganya mwenga abantu mwayogeranga muti nga mukola signs njagala byonna obitegeera mwayogeranga mutya naawe tojjukira zijjukira naye anyway bwe yali nga we yasooka okunsanga yasooka n'asaba Facebook account omanya abachina tebali nnyo ku TikTok no bali ku TikTok naye gino emikutu egisigadde tebagikozesa era osanga omuchina nga agiriko oyo omanya mukalabakalaba so yasooka n'asaba Facebook account yange nga yagijoininga like ndowooza weeks 2 emabega kati ng'omanya amasimu they can translate kati nga bw'ati ajja app aka translate nga testinga ku Facebook then nga translating bw'ati kati bw'ati bwe twayogeranga kivaamu ne mwemanya mutuuka ku nzikiriziganya oyo mugenze ku date oyo mugudde mulaavu nanga tubikoze nga mubikoze obayize jakala nnyo omukwano gunyumira naddala abagulimu be basinga okunyumira so sinze kennyini okay so kati musinkanye naye like happy moments zammwe zaaliwo okumala kaseera ki were you really happy oba oba yali just yazze buzinga nga bw'omanyi ebyabasajja n'abachina omanyi munnanga abo abazunguzungu nabo baba bayaaye kituufu bonna be bamu so happy moments zaffe tezaali mbi at first kyatukitute ebbanga okuva 2019 mu October paka muguno omwezi ndowooza omwezi ogwokutaano so tezibadde mbi abadde caring man ye muntu abadde afaayo sinze nzekka n'omwana wange kale nga omanye musajja waka nga temunnaba kutuuka ku mwana olwo ate tunabatuuka ku mwana yali akola buli kimu nga ye muntu akutwala ku shopping on dating kale se muntu wamabaala because omwenge ogubaaye tagunywe so naye nga bino genda mu hotel Selena nga batala ku mmere nga kutwala mu hotel ennungi n'olya every weekend you go you come back so shopping nga obimanya ebintu by'abawala flowers wenakoleranga ngoba oliawo nga zituuse ku mulimu Wange sente ng'akuwa so at first teyali muntu mubi bintu byakyuka bukyusi bitandika bitya okukyuka natuuka okubeera nti olina omwana naye ali eri so olunaku lwakera ku makya nga actually kole twagenda ewa Bobi Wine e Busaabala ku Women's Day I think it was Sunday netugenda netukyakala n'obufaananyi nabuteekayo ku TikTok yange so tuvaayo kukyakala tudde waka on Monday yali agenda ku mulimu kati nze nagenda naye no nasigalako ebiseera okuva nazaala mbadde mbeera waka kuva kale olubuto olwaweza emyezi 4 yangamba ntuule waka ng'omukazi ajja kukola buli kimu abadde yakuzimbira no abadde tannaba obadde musula mu apartment kati bwe yakera ku makya nangamba nagenda sorry ku mulimu kati we yagenda ku mulimu then nasigala ewaka nga omanya abakazi basigadde waka n'abaana kati omwana wange nakwata essimu yali atandise okwavula actually yali yayavuwalira ddala then nakwata essimu yange n'agisuula mu mazzi omwana wange kati bw'agisuula mu mazzi nenkola ki nenfunawo akasimu akalala nenkubira omusajja nenjogera naye direct ku simu kuba nali ngizeemu oluchina kati oluchina olumu mbadde ndumanyi njogereraamu bwe wamugamba ng'omugamba nti essimu egudde mu mazzi egudde mu mazzi
namugamba shinshime igwashi bukashi mama so kati esimu nemutegeza nemugamba simu yange gudde maze nga manye simu za smartphone esobola okugatira as soon as possible nemugamba netaaga sente emitwalo 5 ngitwale bagitereze then yana testing anangamba tagenda kumpa sente ngende nkole like nebezawo ng'omukazi ng'akoyo okulabirira yeah so we she mentioning nga nali so shocked because yeyangamba ntulewa ewaka buli kimu akikole kati nemubuuza oli serious oba osaaga nangamba mu serious then nemugamba okay kati enkera nerukera ku makya naina nga omanyi mutasobola mnonyezawo mulimu at that time byamangu mangu kati then naine waka computer gye nali nkozesa ku mulimu nali nkola graphics and designing nga erudde banga tekola neŋŋamba computer eno kangende ingitunde enfune ne sente actually nasooka neŋŋamba kangikyuse nfune mu laptop manyi laptop eri easier than computer so nemugamba ngenda mu town ntwale ne simu yange ngolo nfunye ne mukwano gwange mpoze sente bampemu laptop kati kyava kyaŋŋamba nemugamba naye omanye ebintu bye town nga wemanya dija byakukirira yambuka biki ebyo ino twala isimu bagikozese ate otwale computer bakukyusizemu so I was like kamalize emirimu gye nkola nkuwa omwana nzije omwana mulekuleetere ku mulimu netukikanyako nakiza nangamba omwana kale tewali buzibu ogenda mundeetera mupakingira ebintu byo buli kimu kati nemutwalira omwana ku mulimu like 2 hours nabeera naye okuba obudde bwali bwakawungezi nga natera okudde waka kati ye nandikayo mu town kuba byantwalirako time kati n'ebintu saabimala nga omanyi ofunye laptop empya balina transferring ebiri ku computer ate babiteeke ku laptop so wabeerawo like obudde nga buwanvu then namusanga zeye waka kati wenakomawe waka nemugamba omanyi n'ebintu tebiwedde esimu yange bagisumuludde naye ati tebagiterezeza bulungi nina okuddayo kuba obudde bwali bwakawungezi ng'obudde bugeze nga omanya Kampala kati kyava kyaŋŋamba no olwali lwakubi naŋŋamba no omanyi kyetuba kyetukola nze omwana kangende naye early in the morning gwe okusooka okola emirimu ewaka ojanguye then ogenda okola ebyo omwana ojja mupiikinga then I was like nedda togenda na omwana agenda kusumba oba okola nja muleeta lumu nga mbulayo akaseera katono nangamba akangende n'omwana netukikanyako napaakinga botto z'omwana buli kimu natwala omwana kati nze bwe yatwala omwana saamanya mbu yayitire wa chairman waffe n'asaba chairman the maid babysitter gye yayitira kati n'asaba chairman omuntu anamuyambako situla omuki omwana kati nze saamanya kiki kyabaawo kati wenamala okukola biri byenkola mu tawuni zaninga ssaawa 7 ngenda ku mulimu gwa bba wange mugamba mpa omwana nzire ewaka byenkola biwedde nasanga waliwo omuwala nga situdde omwana kati nze kyanzijira I thought that omuwala ono azenga nkwagala kutwala bbaawo no tekyanjijira at first kuba abantu bali bangi nga baagala ositula omwana wake kati nze nalowooza ndowooza baba badde ayitawo nasitula omwana nanga omanya abantu can be passing nolaba omwana n'omusitulamu kye nalowooza tekyangenda nnyo mu birowoozo nga mujjako omwana nga nsitula nga nkwata byange nga nzira waka kati then nenzira ewaffe ewaka omusajja embadde embeera kati omusajja bwe yakomawo nakipinga omwana wamuleka omuwala oyo yamusitudde namusanga omuwala asitudde omwana kati bwe nakomawo wakati kyantwali tali tekyanjira mu birowoozo because abantu bulijjo basitula mwana wange kati bwe nadda omusajja bwe yakomawo ewaka naŋŋamba olwaddako that ayagala twala muki mwana nemubuuza omwana omutwalira kimanyi kyali weird nemuga yiye omwana oyagala mutwala okola omwana omutwalira kinanga no kantwala omwana biki nennemerako then nolwaddako nansaba omwana kati awona oli awaka njanga wende awaka naye nga yagamba mpa omwana nze ngende naye gosigale wa awaka kati awo natandikira okwekingira ninga omusajja ono lwakyansaba omuki omwana kati lwali lunaku lwa Friday kwa yakikolera ennaku 2 nemusindikira message nemugamba omanyi nzija ku mulimu gwo mbeereko keeyo waka wabbowa then we nagendayo zalinga ssaawa 7 nasangayo omuwala y'omu ng'atudde ku bulungi kumpi n'oyo omuchina
ng'asazeeko kati awo nenneekengera mutima nenga mu mwala y'omululi gwe nasanga nga situdde omwana ne leero gwe nsanzeewo kati omutima kye guba kyegungamba that maybe ono omukyayina amukubidde namugamba baleeta omwana ajja amusitule tegwakugirako yadde okulowooza nti oba omukyayina ayinza okuba akwana oyo omuwala nakirowooza nnyo nga omanyi kati obeera nga weebuuza ebibuuzo okitegeera we biddiŋŋana kati kye nakola ne ŋŋamba no can't playing a cool nzire ewaka kuba kolo namugamba omukyayina ono Friday ne mugamba njijjawa ku mulimu gwo n'omwana ne ŋŋamba kati kanzireyo ku Saturday mugweko obugwe nga simugamye enzija n'omwana tategedde enzija tukeyo kati ku Saturday olatuuka nagwawo obugwe zalinga ssaawa 4 ne nsangawo omuwala y'omu ng'atudde kumpi nafiiringa nga mpeddemu nenkyewuunya nnyo ne nga kijja kita kati ne mbuuza abantu abadiniya baayi ne mbabuuza kino nakino ng'obuuza olwo abantu yange omwala simumanyi linnya nabuuza abantu ne mbabuuza omuwala ono yaani buli jjajja bikye kati abantu ne baŋŋamba ffe bulijjo tumulaba akeera ku makya najja n'ebbaawo biki tumulaba nga basudiye nga omanyi kati kye nakola nakwata essimu yange because tulina language barrier n'omusajja oyo kati saayagala nnyo mifrontinga tho nsobola omufrontinga ne mubuuza ekintu n'akitegeera nga nze omuntu manyi omuntu wolwa naye omuyiga n'akitegeera naye saayagala mifrontinga kuba nalina obusungu biki nga omanyi omuntu abantu bakusuidiizaawo namutestinga ku WhatsApp ne mubuuza who is this girl? Yeah. Okay. Actually, that is the same question again namubuuza. Who is this girl? And he was like, toyina like a set agakumanya. Okay. Ne mubuuza yajja atya okubeera wano. Nangamba tebinkwatako. Okay. It's none of your business. Biruma. Kanyabo. Then ne mugamba okay. Kati jukira ngolode bantu babanze okungamba ajjawo ku mulimu ate nga buli jansaba omwana ajje nayewa ku mulimu. Kati kyemba kye mugamba omanyi nange kanfune shamba boy ewaka ankolere. Kati kyemba kyangamba if you can hire 2 shamba boys. Wowo osobola. Ate nga kimanyi I cannot even hire a single one. Tebasa yadde okukyuka kabe muganda kabe muzungu kabe muyindi. Otyo. Ngakyanso yalinga kabeera ogu n'omu kati nawulira nnyo obusungu kyanyinga because yali tanzirangamu bwatyo nga tekibangawo kyankuba wala wafaayo nnyo okumanya ku lwaki omusajja yali akyuse saafaayo kye nakola nasitula mwana nenzirawa ensobya nti kati abawala gye mukola lwaki tewafaayo kumanya lwaki omusajja akyuse oba olina ebintu ebimu bye wali okola nga yakakulaba ng'okyusizaamu nga tokyabikola omanye ebintu ebyo okutandika 2 weeks back yali avana kuntuma bipapula bya marriage on URSB nga bisayinize nako namula ninaku z'omwezi wembizayo then batugatte kati so kyali kizibu okutegeera mbu oyina kyokoze omanye omuntu weeks 2 emabega atakutumya ebipapula at the same time okitegeera akyuse so kyankuba wala ebyo byonna nabirowooza tanzirangamu bwatyo kale okuyomba kubaawo naye wemba mubuziza ekintu nga ne mbannange pa respect so kyankuba wala ekintu ekyo nga omanyi omuntu owulira obusungu omuntu okuddamu bwatyo nakwata mwana wange nenzira ewaka ewa maamawo no ew'omusajja kati bwe natuuka ewaka ne ŋŋambako mikwano gyange omanyi tubeera n'emikwano first tulina gurupu y'abaka abachina tulimu bangi fenna twafumbirwa abachina ne mukola ne WhatsApp group tulina WhatsApp group tulimu bangi n'abaana biki so bwe nadda ewaka mikwano gyange abo era abaana ndooza babalaba ku TikTok lumu twafunako kapate bapostinga so bwe nadda ewaka nabagamba even before nga sinababa ku mulimu so ne bampa advice nga omanyi bakazi bano ne bangamba omanyi tambula odde ewaka so bwe nadda ewaka kye nakola nanobera mu ddiiro omanyi adijja n'omusajja nanobera mu ddiiro okwolonda bo omusajja wanaakoma waana ŋŋambako mbuno teyakunyega bwe yakomawo kasa bwe yatunula muno ndi wali mu ddiiro yayingira buyingiza ennyumba n'obuveera ng'agenda wa
mu kiyungu kati ebyo byonna byannumanga because ye muntu yali atabikola tampadde attention nengamba ono omusajja kyali mukyalina oba munnayuganda you know ebyo bintu abannayuganda be babikola noba n'ogenda takukiba batana so kyankuba wala nakyo nensula mu ddiiro tanyeze omwana nsonga ki jjukira mu ddiiro temuli butimba so omwana ngaaliwa omwana naye nasula naye mu ddiiro maama nnyabo nga tagambe nako nti obavaawo n'omwana wadde nno okuŋŋamba mukwano hawayo byali byatakola so tewagenda n'omubuuza baby what is happening saamubuuza lwa nsonga nakisuubira dati ye agenda kumbuuza engeri gyabadde gye yeeyisaamu oba amusori oba ambulire ki ekibaddewo kuba yali akimanyi vudde ku mulimu nyiize so teyambuuza saakola ki saamubuuza kale engeri gye yanziramu n'andaga mbu kiseetaaga kumanya ebyoli omuwala kyava kyangamba ye abakozi ba hiringa ku mulimu seetaaga kubuuza era bwe yakiŋŋamba dati seetaaga kubuuza abakozi ba hiringa ku mulimu ne mugamba naye sikubuuzangako bakozi boleeta ku mulimu naye I have a reason lwaki nkubuuziza ono muki omuwala because ku mulimu gwabwe waliyo abawala bangi omuwala yali afaanana atya okutuuka okujugumiza okutuuka awo omanyi omuwala tekiva ku nfaanana abasajja bano bali faana olinza okubeera ng'onyiriza naye ng'omusajja alinayo eri gwakukitingako naye ate natakufaanana that is very true so nensula mu ddiiro adija zera anasulanga mu ddiiro kale nga omanyi ebya famire era oyombamu nengenda nensula mu ddiiro ng'oluusi ninza omusaba ssente nayeyomba tagenda zipa kati kyenkola nze nkwata bukwasi blanket nga nsula mu ddiiro oba tonaa natuuka kwebaka obuti gagamba bebe come back nga kuwa ssente naye kwolwo teyakikola wali olinze ku ssente nali sirinze sente nali ninze his explanation oba nkimu bangambe that attention gyatampa nekinyiga nenkera ku macha temulina katimba otulo twajja no omwana wange kale namusuza buno obutimba bwako obumanyi mwe namuteeka yenze nensulira waawo otulo twajja tetwajja nebakanga ndabo bomusajja nakomawo okuva mu kisenga ngambe kale wakola katemba n'okubamu ku mulanga awo n'ogamba nti oba olubuto lukulumu anything olina okunanya engeri gyatwamu attention bana basajja kinamalo bayigako waba abadde akwagala no like oba no kusanga wonga onyize oba wegalide mu kisenge oba togize tebalinga bano bannayuganda akuwa attention kuba nali kikozeeko mangu so kati wali omumanyi omusajja nga tewetaaga kola drama wali goyinza extra mile n'ogamba nti oba olubuto olukulumu mani weekaabya n'olaba nti oba kale ate kale nsuze mu ddiiro tekikoze kati kankaabemu oba kangwa eri emizimu ginkube tulabo bataafeeyo kati nze kyanjijira ekirala naye ngamba in the morning nalinayo bayirawo okwanjula kwa mukwano gwange naye nali sinaba mugamba kati nalinda emiddo ngamba oba nnaagenda oba siigende kati saamugambirawo in advance kati nekijja in the situation that it was Sunday nga nogenda kwanjula kwane kwa chali wange kati in the morning nengamba ekirungi nkya nina gyenkola ki ngenda mulumya omusajja yannoonya agenda bulungi nnyo ne parking ebintu by'omwana nga omanyi matabi kyoyambadde nno weekozeeko ekiteeteeyi jantunya butunuzi bwati nenfuluma ennyumba neŋŋenda nga byonna nno binnuma neosooka omanyi ffe ebyabawala noblockinga woomugjayo unblockinga blocking ate omusajja gwosula naye nakikola nga ndeba buli wentula ku busimu tantesting atakola kikumbuza ogenzewa kati ffe abawala tulinamu akaze ketwezuulamu dati omusajja ye muntu alinza okukola ekintu n'omugamba tonziriranga nkukooye biki n'otuka n'omublockinga biki ebyo n'omubipinga biki so I did it nga talina kya respondinga so kati mba ndi gyendi nkoma actually nali sinaba mmalayo mukolo amasimu gankubira chairman nga omusajja tatuusiza meeting nga bwenzi by'omwana we chairman ampita mwali mubeera ku kyalo kino omusajja oyo Natet factory zone nga chairman ampita nga ngamba tuli wano tukwetaaga nga chairman mugamba ngenda tuka mu bit late but nzija nga ntuuka chairman yaliwo ne ba neighbors abamuwe nga babatuuzizza dda mukwano nga walaba ebizibu ng'oli mwana muto
kati then nga chairman nga tutuuza nga twogera nga mubulira ki ekikola ki ekinuma nga mugamba chairman omusajja ono yanzemu bwati ne bwati nga nkoze eki nga mubuuzizza nga mulaga ne message ku simu nga mugamba ate namubuuliza ku simu sayagadde mu floating nga tetwayimbye tetwakoze eki nga chairman yabuuza omusajja gwe kikyoyagala nga gamba nze njagala mwana wange mukazi tokyamwagala chairman teyamubuuza chairman kubanga omukazi ye yazaala omwana. You remember Bamwokya yayitira wa chairman je yajja omuwala omukozi so chairman yali akimanyi mutima wa ekigenda maso because namalo kizulo luvanyuma dati omuwala oyo Bamwokya omuwala yalindiranga Bamwokya na wa chairman yeah so nobulo kuba chairman olwe nayombe era chairman we natete factory zone tachanjaga yakimanyi so kati mwenna kitegeera that bwene kale we nayitira mu chairman obuzibu obubaddewo chairman kyava kya mentioning anagamba omuwala amumanyiko but naye nga agalaga that omuwala alina gye yava chairman weli ne bamusindikirako photocopy ye nga wobimanyi kati ye yafuna photocopy from another chairman so ningamba chairman contract eriki chairman nangamba that is a secret nga chairman nino ogimanyako kuba nze mama w'omwana nga chairman yangamba naye n'omuwala omulimu gwo gwamuleta kulabirira mwana ngamba chairman badde baby abeera waka lwaki abamulabirira wa kumulimu lwaki tebajja waka kati nemerako mbuza chairman omuwala afuna sente meka ngamba afuna $40 omwezi nemugamba omuwala tayoza ngoye takola ki buli kimu nze akikola ne waka afuna $40 gachi lwaki tebajja waka nga chairman akolaki ng'agamba nga bateesa contract y'omuwala esooka eggweko bwe gwaka akoleki agende nze kyenagaana ne ngamba lwaki esooka kuggwako agende obufumbo bunaba tebuwedde omuntu gwasanga ku mulimu chairman agenda bwe yagenda omusajja nga yasigala insistinga that he needs the kid nga chairman yamuga tetusobola kuwa mwana nga omusajja agenda ku police nga reportinga nga yagala custody ya mwana nga police emugamba tegenda muwa mwana oba yagala gere mu kooti so nga bagenda kumwanga kooti ne yemengo je bansibidde recently nga asaba custody ya mwana ng'omulamuzi agamba ng'omanye bya kooti bitambula process by process kati tubadde tuli mu process esaba custody ya muki ya mwana naye okutwaliza omusajja ono eyo nine situation yabadde akyusa nnyo that nga ye muntu omuwala ono yatuuka ekiseera n'agenda maidi yatuuka ekiseera n'atambula n'akolaki bamugobera ku kooti omulamuzi actually balamuzi yennyini yamugamba n'amugamba that naye gwe tulaba muno gwakyankalanya bano because wooli naye omusajja alemeddeko ayagala muki mwana lwansonga akimanyi okolaki wooli so kati ate nkizuula that omuwala yalina sister wa chairman yannimba nga baluganda era chairman yali amuwolereza nnyo so nga amwagaliza bbawa muwase nga era yali amwagaliza because chairman tolina ngeri gyosobola kuŋŋamba that omumanyi ondaba bbawa nga ze wakusabye omukozi ate omumuwadde naye nze ondaba naye tombuuzizza tonnebuuza mbu lwaki ono ayagala omukozi kino because you have to ask me ate chairman twali ba neighbors ate aze mediation tuteese ate alaga ng'omuwala tamumanyi okizuula luvannyuma omuwala sister we byaddala olinamu kofi endowooza eyinza okugamba nti nno omuwala oyo alina kye yakola ku mwana we okumuviirako okufa ekyo kyo ninza obutakifunamu kugamba mbu nno nkiinako like endowooza so kati awo omugenze ku kooti chairman omuwala agenze gwosigadde n'omusajja n'omwana sigadde n'omusajja nga tusigadde tuli mediation kati tudde waka kati omusajja ono yatuuka ekiseera nga alina engeri gyantukyalingamu that ye muntu gw'osaba amazzi ag'olukumi n'agenda agaggulire si kubanga akuwa olwo olukumi ogulaaga ebitaano ofiseeko ebitaano so yatuuka ekiseera nga ntukyalinga nga mikwano gyankwasa ku ssente nga buli kimu akyeggulira ne omanyi sente nkalu weewooma omusajja akuwadde buli kimu wekiri naye n'agamba miliyoni emu yiiyo sikulimba anna ezo sente kati yatuuka ekiseera nga akikola nga atandisa ekiseera nga amanyi abawala tugenda mu nsonga zaffe naye nga tuuse ebintu bye yeesazeeko ewaka oggula that ayagala akuleetere toilet paper akutokyalinga that otuuka oweta mu bulamu
olekowo obungu omwana like ogende so yatuka ekiseera ng'akikola nituka ne mugamba naye sente zowali osasula oli lwaki tozinsasula nze nfuke maid because omwala we yagenda yasigala alemeddeko anoonya maid omulala teyalemera ku muganda bwa gundi wa chairman teyamulemerako so yasigala agamba anoonya maid era n'ekipande omwana nga atuuse okufa nali navaayo mbadde sikyabeerayo ng'ewakawo nali nsula waliwo maid naye ng'oyo maid abeerawo asasulibwa naye nga omusajja yalinze kooti we namuwa omwana ow'emyezi 8 imagine myezi 8 naye nga abantu bamugambye tebajja mumuwa naye nga alinayo maid ewaka so nga musaba ssente nga takyazimpa yalaga ayigayiwak muwa omwana muwe maid so netujja ne tubeera nga mu situation ng'ekyo kati we twava mu kooti actually twali tuwoza nga tubeera babiri ekyalinga fane tubeera babiri ne tugenda fena muki mukooti ate nga muva waka wamu nga tuvaaka naye nga tetukyakwatagana the things abantu babeera mu nyumba tebakwatagana bikiya nga tetukyakwatagana nga tetukyakwatagana ng'omusajja aleeta ebintu ebyedda byakomyawo ku mmeeza ngabiriwa wayendakoko ng'aleeta mbu simanyanga nayina abasajja ng'aleeta no ba ex bange bino bye tubeera ne sibe namunyumiza yabasanganga ku social media ng'omanyi Facebook engeri gye zitambula mudatonizo belo sliding ekifaananyi n'akigwako so nga baleeta mami wange gyali siye mutunzi mama we yenga akugamba ki ku nsonga za bbaawo nga omanyi abazadde agamba guma guma naye nga ogumira mu China si Muganda kituufu abalungi abatulaba waneno ku HK Media tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga gwali e Dubai basanga ku Dera Tower okuliraana Banias Metro Station room 202 bw'oba oli mu Abu Dhabi genda ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters bw'oba oli mu Kigali Rwanda we tulinnya ku MP's Plaza bw'oba oli Uganda tusangibwa ku Uganda House Building okuliraana Dahabshiil Exchange pozi ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista abamanyi abazadde mutwala abaana basome emirimu gy'emikono basangibwawo okuliraana Kenjoy Supermarket bw'oba oli mu Uganda Namasuba bakubireko ku simu bw'oba oli mu Dubai kubira omwami Mr. Tiger ng'otuuse ku Banias Metro Station bakutwale ku akademi yaffe bw'oba mpozi oli mu Abu Dhabi tusangibwawo ku Airport Road Al Wahda Mall kubira Miss Noreen ajja kuba ku kima bulambalamba pozi ate n'omwami omu ye Kasaalongo Lukwato n'omusawo avumula ndwadde wena abalina endwadde bakwano mugende omusajja ono omwami ono abavumule awo omala kulabako n'olyoka osasula tebakusaba ssente noga ate Adija yagamba omala kulabako ate ne olyoka osasula tebakusaba yadde 10 omala labako n'olyoka osasula olunaku olwaleero mu bulamu bw'omukyala tulina omukyala Betty ate nga ono y'omukyala omuchina gwe yasiba mu Mukomera oba oli awo n'omwana we ne bamutwala ne bamwokya oluvannyuma lw'okubeera nti nno yava mu bulamu bw'ensi eno. Twasazeewo ko tumufune bingi bye twagala onnyumyako naye olw'obufunda bakadde oba oli awo n'obudde buzibye amataala nina matono nsuubira nti emboozi ye tugenda kubeera tugikwata kiyiifuyiifu ate nga tugisunako mu bufunze otyo. Kati natoka nenyumbwa nga bwe nkugambye nenteesa kiroozo ne kinjira maid ono liya ne yamusasulana ate fe abe Uganda tubamanyi gosasudde nnyingi 15 nengamba kanfune maid amusasule then mbere nga nfisaawa ze z'akameeza nansikiriza nfune maid kati wemala ofuna maid mugamba ngamba maid wameka konze wana nangamba sizimuwa muwa 3 konze it's fine maid wa 3 nze ngenda muwa 10 ntwale 2 kati tukofuna maid nga omanyo ino genda olabe abe wabo bikitosola malaga muleta mugamba mpa namusabe mtwale 2 ngenda waba maid no gwali mtwalo tewali sofa transport sajja yangamba kimu oleta maid gwa musasula nze bwende tanza musasula nenyoma ne mugamba dicha chankulako waya ne mugamba ndi mukazi lwaki oyagala gonyo okutuuka kwe no nasoka ne mubuuza lwaki oyagala golete maid first of all your language barrier ogenda kogela naye biki nze mukazi maka waliwo ebintu byolina okundekera azimye person nengamba kankole ki nabeerawo ntya mmakanga nkimanyi ono maid temweyagala ne mugamba lesi ngoleta maid musajja ngenda kuleka okole ki omulete so twa picking up an argument ne tuyomba about the maid ne mugamba naye ompa mmeka sente ne mugamba mbeera ne waka
Abaana gwosuubira okusasula maid. Yeah. Nayomba. Nemugamba nayomba nga omanyi omuntu nga mpya nenyuwidwa netaaga ebintu ebyetaaga I need medicine kwa lwedagala nali netaaga kati gwe nayomba awo kye yakola ye ng'omuntu twayomba n'agenda n'ayita chairman ne defense kaka mama nga buli wamuyomba ng'agenda aleeta chairman niyo musajja ali anaatera n'okutuuka okugamba that simwoleza ngoye ng'aloopa chairman yali by the way muntu yatuuka ng'aloopa nnyo nga whatever it happened the house agenda n'aloopa era chairman ekintu ekyo akimentioninga agamba nze nali siroopa lwa nsonga nze ndi munnayuganda manyi tebinyuma adija waliwo ekibaddeko oddukire wa chairman waliwo ekibaddeko kati nze nali siroopa yamuwa amagezi ga chairman ate chairman yamutegera mu covid nga ina gyayagala olaga naye nga inofuna ebbaluwa wa chairman kati n'amanya yo n'akulira ekitundu so kati nze nga mbadde siroopa wa chairman kati nga nina ne message musiria mga leeta sit twogere nga baki tebinyuma buli kaseera ogende wa chairman kuba naye abeera n'ebizibu mu family kati nga ye gyaddukiranga omanyi kalayi kati chairman koloba yenyuwa ne defense nga banne bayita natet police nga bantwala ne bakusiba ne bansiba for 3 days so ebansiba chairman yakusiba nga ate alaba oli mu bufumbo bwo ngano ngalaba nina omwana naye n'agamba nsibe omutima we natudde mu kaduukulu nagamba naye kale atisiko chairman yandigamye omusajja ono yafuluma afune waasula obankuleke oli mukyala ate olina omwana nga nina omwana naye ngamba oba chairman yandigambye either nze nfulume n'omwana omusajja nfunire sente nfune wensula for that night naye his solution was to call Natet police ne defense we ne bantwala n'enkolaki nensula mu kaduukulu yawaayo ku chairman ku sente yawaayo sente ezo zonna ziraba so ne baleeta ne bantwala n'ensula Natet police nasulayo nga like ekyanzibuwaliranga tusaba gayaza everyday otwala omwana wa Natet gayaza ewa mama wo wajajja ya wajajja wange so nga kinzibuwalira toina na transport nga wobimanyi so natuka nenkiralize nga that omwana yafuna pneumonia after 1 week nga takyuka maze omutwalako bamuchekinze kati omwana wange ngafuna drip esooka ng'omanyi that bamuteekako naddayo biki then nga taata we yagamba ki ng'omanyi abazadde taata wange bagezaako tuula wansi taata w'omuchina yafa ngamba omuchina ye ng'ayogera kikundwadde omwana gy'ayina essaawa eyo nga ye yagambanga kimu omwana mumuwe okitegeera nga ye agamba kimu lwaki omwana ogende ntambule nkole ki ngende kati so omwana we yafuna pneumonia n'ekitegeera nagezaako okwogera naye ne muconvince nga ne mugamba omwana ali bubi twetaaga medication because muddawe bali bansabye emitwalo 35 na mingi nga ne bano bakyali bange abanyamba kuba tukale balina ebizibu byabwe so kye yakola yansinikako emitwalo 15 enkeera nenteeka omwana ku medication kati bwe namuteeka ku medication nabeerako naye ebyakatonda bibi the following day namuzayo ng'alabika bulungi era evidiyo nagipostinga ku tiktok yaso nagipininga nogipininge omwana saamanya ng'omanya ebyokufa ne bamutwalako oxygen like kakana nga batusindise ku noviki natugana tugende ku noviki kati omwana we yafiira mu kkubo kuba mu muguni nali munzeka batusindika ku noviki actually ku lunaku lwafa daddy we yajja mu ddwaliro because omwana yali tali bulungi yajja mu ddwaliro nasasula hospital bill yali ebulayo kuba namugamba sirina sente wadde n'ekikumi kati nga ngamba bali batusabye 35 kati nga ngamba ezibulayo nzikole ki nzisasule kuba asasuddeko 15 kati kyava kyajja katonda yanyamba najja nasasula sente zaali ezibulayo neziggwayo kati bwagenda omwana atabuka like after 10 minutes atabuka kubira abana abakazi be yajja naye yajja ne group y'abakazi awo ani omusajja bawo omu ababiri nalimba manyi bali ba neighbors ewammwe omu nabo bakyayina Baganda Bannayuganda abakazi nga lwaki bajjirako simanyi lwaki bajjirako bajja kuba nalindyawo nga nabo batuuse naye nga lwaki bajjirako nga bajjanga
Samanya lwaki bagira ku, you know, I was confused with the kid. Muradde embeera eri bubi, no obera wajjajja obera wajjajjawo omanyi omuntu obango ina life gyobadde gyotandise okumanyira. Imagine omusajja ku design ne documents z'obufumbo tutandise n'okuba accountability awo. So nali confused up to now. Yeah, ngandi confused up to now. So kati bwe yavaawo after 10 minutes omwana we yatabuka, namukubira essimu teyankwata. Kati kye nakola ne nkubira nezijukira mbaze ne baneiba nga namba ya neiba omugikola ki. Ne nkubira neiba ne mugamba sigena mwatula linnya naye